alternative Digitalk. Real issues, real talk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labour and Social Development. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Lunaku lwa Sunday mbaniriza nnyo ate mmwe mwenna abatwegaseeko mukadde kano nyongera okubabuuzaako era nga mbalamusaako abayiseeko mu masinzizo mukulikire eyo nnyo nnyini ddala nze Omumbejja luwedde Lilian era nga n'olwaleero tugobye bumale okulaba nga tweyongera okunyumirwa emboozi ey'omwami Charles James Senkubuge era nga tuwulira olugendo lwe nga bwe lutambudde nga sofa byayiseemu biki ebyo byasobodde okuba nga atuukako ku mulundi guli yatunyumiza amakula ge batuukako oba oli awo akajjengeri gye bakasambamu munnange yali festival be basookera ddala okupafominga lunaku lwali lwa Mande naye ate olunaku olwo ne lubeerera ddala nti lwe lwasobola okukyusa oba oli awo ebisinga ku bulamu bwabwe agenda kubanga ate atwongerayo atubuulire butya bwe yatuuka ku radio eno kiki yayongera okukyusa oba kiki yayongera okubanga eyongera mu mizannyo gino gye yalinga azannya oba mu katemba ono gwe yalinga azannya ng'abamu bwe mumuyita. Maama wange nkimanyi ku oli nnyo ogoberera emboozi eno era oginyumirwa bulungi nnyo omwami tumuyina olwaleero so tugenda kubanga tweyongera okuwulira okuva gy'ali atubulire netubulira mu baana oba oli awo bayina waliwo omwana agoberedde ebigere bye byonna tugenda kubanga ate tubiwulira olunaku ndowooza olwaleero nga bwe tunagenda tunyumirwa emboozi ye kansooke mwaniriza tulamuseeko then ate tutandikira awo mu bujjuvu. Nsanyuse nate okubeera nammwe tukugamba nti amannya gakyali gegamu mbagala nnyo babuuza emizannyo gyaffe tugijjawa emizannyo gy'abakayimbira nakugamba last week ogenda ku YouTube notekamu bakayimbira Dramactors Genuine. Lwaki twaleka kagamba ko genuine kubanga bingi abantu batekangako nga ffe tetubyagala naye lockdown ene yakagwa yatuyigiriza nti otekako ne ku YouTube nolaba ekivaayo mpolampola. Abantu bonna we baba bakufunira basobola okuba babira muntu wayagalira okulaba muzanya agula but his or her own pace. Okay, andoza tutandikire ku lugendo wogendera ku radio. Yes, nakugambye nti is taking a bit for granted.
bwe nfuna opportunity ngikozesa bulungi. Kale bwe mukuzanya muzanyo nkigamba nnyo abantu nti nze byenina byonna mbijje mu theatre kuzanya mizanyo. N'omulimu gwange ogwo ku Radio Simba era nagujja kuzanya mizanyo because ali hired nga consultant okuteekawo radio eyo yali andabye ng'amanyi kyensobola okukola in terms of creativity n'oku communicating n'abantu. Era yali Alex Mukulu najja ku office yange ku Pride Theatre nangamba okimanyi ndi omu ku bawagizi bo era kunyumirwa nnyo byokola ndaba byobadde okola byonna naye ebintu ebyokola osobola oyinza okukozesa talent yemu eyo n'ofuuka broadcaster. Ne mugamba nze simanyi radio byange mbimanyidde eno ku stage sagala genda ku radio n'akatono ate nze kyamaani w'ekibiina kino tolina ssente z'ogenda kunsasula. Alex Mukulu ogenda kujjawa ssente zonsasula. Ekibiina ze kitasobodde kumpa. Cameron Marketers ndi director ate mu director munene. Alex Mukulu nangamba nti nemugamba no you cannot. Era nemugamba agenda. Naye twali twemanyi naye nemusibula. Enkeera yadda ne Nanyini radio. Okwongera okumatiza. Ne bannyonnyola ne bagamba nti stage eyogera n'abantu 5 nga bayitiridde 1,000 ate go. Okay, nobaddamu 1,000 enkya, nobaddamu 1,000 luli, nogenda ngoweza mpola mpola. Naye radio bwogamba good morning Kampala, you are addressing bantu million emu. Ate bw'okola obulungi oyinza n'okuba nga oyo addressinga million nga 7 at one go like this. Nga bonna bakulira abamu bali mu byalo abamu bali mu ddwaliro abamu bali luddawa oli abeera eri mu kyalo deep down in the village naye akulira at the same time. Musajja yayogera ensonga nnene n'agamba ne drama yeetaaga push. Bw'obeera ku radio okuba n'akalango ne bakuwulira promoting drama company yo era abampulira ku radio konna that was part of the contract. Agera naye akuuma ekigambo kye nga teri waganira muntu kwogera ku bakayimbira drama marketers. Kabenze kabebe bandawusi kabeshe ziddako zonna nga bakayimbira drama marketers ye group y'okusimba nga tugiranga openly n'obulango bwetwatanga nga tukuba obulango buli commercial nga buli butuuse ku 5,000 naye nga nzijjako nze per week 6,000 kwegamba ba auditors baleme kuwulira ekirango kye bawulidde nga tekiriko lisiiti yonna. Just that 6,000 a week unbelievable. Nga bugenze nga radio endala zisagamba milioni zigamba meka nga 6,000 and constant. He kept his word. Nengamba nannyonnyola nenga kale nja kukola nengenda ku Simba bwe ntuukayo ate nafuukira ddala boss nangamba oze wano kiki ogenda okukola. Nali sikirowoozezaako naye nze abantu bali be nakugambye abali saadi nga batambula badde eno badde eri mbalaba ku nguudo za Kampala. Do you study the border riders? Yeah. There is a big problem fena gye tutamanyi balina kye bayitamu. Waliwo ne bosanga nga yeebase ku boda va kubebase ku boda naye avuga ng'agenda ayomba asamba akuba ayombesa buli gwalaba. There is a problem. It's not part mu business yaabwe. Either balina ebizibu oba balina ebiragala waliwo ekizibu. Waliwo abakozesa ebiragala lagala. Yes, what kiteeko kubanga bwekiri. Kati nze abantu mbalaba nnyo mu kibuga omu Kampala ne ngamba bambi yasuza atya. Alina awaka omukyala yamugambye atya. Alina abaana bali batya ne mugamba aga my mission would be to force a smile ku buli ampulira kumaki. Ne bwabanga teyasuze bulungi kale ne bwaba yasuze enjala. Aseke ng'olunaku lutandika ennaku y'ekiragirabire mulereko musisuteeko era nakikola. Nze nalera Kampala nasisa Kampala ono. I made people happy
Simba nga yayina obuntu obwenjawulo. Happy every morning. Ekinyizo nambeemu. Si binyizo bitabuse. Simanyi ono, simanyi bazonto, balumbuye, bamukyala neiba, ba opeto, it was fun. Sikiwa nti radio yali ezzemu okufuna ekintu bwekiti. Anywhere radio mu Uganda. Mwagatanga obwongo ne mwami Alex Mukulu. Tugata bongo na Andrew Ben Kibuuka ne timu banda usibitwa tukola nabo. Mwami Beno ni Kibuuka mugatira neno obwongo ne mubutwalira ddala. Nenda kolayo katono ku Simba ne batusaba. Nasuka kuwulira nti kyo yeetaaga spicing. Yetaaga okukyusaamu. Sikukyusaamu naye weetaaga oyongeremu ku birungo. Lumbuye, Mami Kibuuka nga ajja n'akola lumbuye, ajja n'akola simanya baani. Ate nga simala kubuuza aga nga ngamba awulira bulizi. Nti waliwo ekizze ekipya. Naye nga talina maanyi gagamba nti tekikola. Buli kye natwalanga nga kikola. Kati wayita ebbanga ttono ne wayirawo kampani bagita Multi Choice n'ereeta decoder one. Ne tugamba tukole drama owa radio. Ebino byonna byekugamba so radio drama saagisoma. Nengamba kazannyo kabeera bwe kati nikolako ka research nti radio imagination ebeera high eya listener oteeka okumuyamba n'atandika okwekubira ebifaananyi bye ye. Kubanga for TV oli abaakulaba toyambadde ekisaati kya kifirika. Ntegedde nti oyambadde esibye taayi akulaba. This is corporate world nedda nalirira ontegeera. Radio olina kizimba buzimbi olina akiwulira. Kijjukira oli takulaba awulira n'amanya nti kati kino kisajja kinene ekyamalala ekyamululu kijama ontegedde by using words and sounds. Netukola drama eyo bagiyitanga mukyala neiba. Mukyala neiba Jini Nakachwa n'atwegattako tutegeeragana. Mukyala neiba n'afuuka mukyala neiba. Kati radio nenjikola so well kubanga nali challenged. Nesagala muntu anchallenginga. Nali sinabeera na sure what am I going to do. Nenkyalira nga tunoonya music na Alex Mukulu. Netugenda ku Radio Uganda. Gundi yatukubira essimu yafa yali Minister wa Information Basuga Ansadu. Nga mugende mulabe gundi ku radio ajaba wa music. Nga Basuga agala friendship ne media houses. Netugenda nesanga Dick Mulibase mpaka Alex namugamba tutandika radio era bano be bakozi bange. Dick Mulima naseka nagamba siasa sigala mu mizannyo bino ebya radio amagezi mangi tojja gasobola. I felt naseka byachogera ekyo nakyo abantu akakodondo za kamba gambi erya siasa already nti nze bwenseka oluusi mba nsanyuse nnyo naye ate oluusi mba nfa obusungu. Nseka wendi oluusi obusungu buba kati ezo naseka naye nga nfa busungu. Negamba agamba radio kyeki bwe mba nali nkyalimu akakunkuna ku challenge yoyo Dick Mulimase mpaka wekakoma. Nengamba nti bano basaaga nange nengenda mu studio netandika okuyiiya byetugenda okukozesa. Radio egenda otandika tetandika nti bana atumanyira. Ffe soka twatandika mu World Cup nagano genda okuweereza emipiira. Twatandika mu World Cup ya 98 nengana okuweereza. Naye radio bwe twagamba nti we are going on air twatandika show nga ziri well done. Twagenda nga netukola every day kumala omwezi nokwata omulana nokwata ogwokusatu nga mugenda ne mukola nga tebinagenda kumpewo. Kati byagenda okutandika buli munaga wow what's this kino mbadde sikiwulirangako ekibano bali kiki tempo speed the humor. Kati bye twakola mu show yange yali etandika ku ssaawa 3 paka 7 bye byafoosingana nyi radio okuwulira ndowooza nagamba gezaako okole ku makya. Netugenda ku makya twabikola ku makya nagamba kyekyo kyembadde noonya. Kati netutandika okukola tukoze bulungi abantu tubakutte. Nze emikwano gyonna gye nina ne yagamba former ba ministers kubanga kati abaliko ennyo bagende bakyuka bajjeno bonna batandikirawo okumpulira basejjusa basalimu sale ba Katumba Wamala Nalweyiso bakayanja period eyo ng'owulira ki nga towulidde
Charles James Senkubuge, Andrew Benchibuka, Jini Nakachwa, ngobulira ki ngobeera buli ludda ngatuna naye nayigamu nga nkola ku radio twakola batuwanga reports bazitanga Stedman's report kati bakyusa erinnya simanyi bakiyita Stedman ngebwejja ngetwaga kavu yaffe ngetandikira waggulu bweti naye nga waliwo weetuuka nekka ekigisa kalisoliiso ku kyabasa ngera yaabwe shootinga kane twegamba nti bana abasajja awo ezidakika 3 tuzeetaaga tuzibeesonyiwe. Okay. Let them rule. Naye tukole ako tukolere wano after 30 minutes bwe ziggwako oli alina kupapa okudde ewaffe bano babasiibula nga yatandika okukyusa kulina nti ebiwedde ebyo we twateekera ddala mukyala neighbor ng'atandika ku ssaawa 2 obanga oba mulala obutawulira mukyala neighbor ekigambo mukyala neighbor nga yitok mu town ekyo nakiyiga nti awamu ebintu ebimu ebyesonyiwa. It's a strong lesson there. Wano mwali muwambye na wano muwambye naye ne mugambe no katugireke eyo tujesonyi kubanga tulwa ku butejesonyiwa twandibadde tutugamba nti mukyala neighbor gwe tuba tuteekaawo kati popularity ya mukyala neighbor yandibadde tetuuka gyetuuka kyokka nabali twandibasazeeko ate naffe ne twesalako ffenna ne tuba nga tufiiriddwa tulwanira space eyo kati wagibaleka ne bafuga naffe ne tufuga awaffe naye ng'omuntu atukererako n'agenda eddakiika ziri ne badda immediately. We enjoyed so much nti nakola so well nti bwe natuuka okwongezebwa omusaala ate CBS yanyongeza anti njogerera mu ngero nakola so well one day mbandi eyo mukwano gwange nankubira essimu abe mukibi nti deputy katikira agala kugera nange yali MD wa radio netugenda mu maka ge ngamba tukulidde ate Peter Simatimba agenda twagala gwoboda mu kifo kya Peter Simatimba nakyo kinyamba sigamire emizanyo gyange njiraba kati simanyanga ko nti tuzanya bulungi kati radio ngamba empeereza bulungi good ngenda kutula mu kifo kya Peter Simatimba tifo ekyo kinene ngamba nti yes yegwe ngamba mugenda kumpa sente meka ne bangamba name your price nenzogera bagamba bagenda kumpeerako settling down allowance bagamba bagenda kumpa disturbance allowance pa million 10 konze disturbance bye byantu kutalawanyiza ne tukujje gyobadde ya simanyi settling down allowance ne motoka n'omusaala gwe nabagamba nengamba nti ne bwe kibaki zino aga tasobola kuzimpa ajagamba bugambi genda sina kyakkola sizirina ngenda ku byange naye bwe ntuuke twakola discussion ku Friday after the radio work kane tugende mukono tuli ku mukono kukola intwani nayo show naye agono mukwano gwange lwaki simukubirako ne mugamba what has happened hello olowooza no sigenda ku sinyu seyo why ne mga twayogedde lindako oli luddawa konze mukono kanzije amanyiza bugwafiwa ne mugamba nedda boss tojja we shall talk tomorrow like you mean you are coming tomorrow yali amanyi nti nsibudde siddayo ku ne mga no nyenda kujja I sign off well namwe sina mpalana namwe ngamba yishwa nagenda kwa kumulimu nga wali twatukanga saawa 10 kitundu awo nga yatuuse dda nga nduza ayogera ne mga nedda ngenda kulaba after the show togenda kusibula ayishwa togenda I'm going to do my normal show nenyina kumpewo nenkola normal show yange bwenva kumpewo ngenda mu office nagalawo nemutuula nanyonyola bwe twatandika bye tukoze biki ngamba naye people work to earn ili abagamba it's not for money it's for what of course ninga radio at the end of the day twetulira wali ku sente radio enyuma nnyo when you're broadcasting and talking to people nangamba naye waliwo nga radio yatandika dda twatandika ffenna
nga tebakuwulira nenze nakumanya nti osobola that respect gye nakuwa nti nenzija newuwo ngamba kyogamba ki bakuwadde sente meka njazikuwa n'olyoka onnyonnyola 10 ze bakuwadde disturbance tebanazimpa bakusuubiza kale bazisuubiza mwasayinize contract yenga oli bamugamba ye MD yabuuza manager we wazine contract asayininge ngoli akagenda tukitegeke ajja kusayininga next week ono lwamala negotiation crack bam signing amaiba radio owners bakola nnyo ekyejo nga balowooza omuntu yeetaaga contract nenze level kwe nali nga saagala nnyo contract nga nimanyi nina job security yange sikola ddalu nkola bulungi ogenda kunga obwongobera ki kati bwerabira okulinewinga contract yange gwoba oli ku risiki kati wange yali bayinza okutwala kuba ne kusimba bwekito bwekyali contract yaziza gwako ne batalinewinga bamanyi ndowooza kasita yali ku risiki tumugobera we twagala kumbe nze gwe kiyamba osobola okugenda una weyagalira ya najjayo rata teeka n'omukono nsayini yena aga yanyimatiza nnyo but I wanted to work for the king nali njagala nnyo okukolerako Ssaabasajja Kabaka mu radio y'e Buganda era kaya kavuma eyafa tansoyiye olwansanga ngamba wakuba Ssaabasajja Kabaka omulimu wakana okukolera Ssaabasajja watulyamu olukwe naye nga bamala okyogera ng'asikanyuma ngamba nsaaga ne of course nkimanyi yali tasaaga it was not good tumaze okukkanya I was not sisaali muganda bulungi maze okukkanya ne musajja muno ate olwokuba temusayininze nenfuuka best paid radio presenter in the Republic of Uganda nga statement report zijja nendaba binsanga wano kaavu nga sinza kikkiriza ngambagamba ki kye tukola ennyo kino what is it that we do nze binsanga wano ngatere nga byatusanga ngaawo naye lumu nafuna nga boze wano alternative Digitalk nafuna abantu bavuuka era batonga mwe bava Netherlands ne kamera zaabwe ne bagamba somehow research yaffe about Uganda broadcasting and theatre you have to direct in the kugwe come say what do you want we just want to follow you from morning buli kyokola our viewers bajja kukyagala ne banumba kuva waka ne kamera zaabwe bogolo kukokola ki onywaki ku dining olunaku lwolutandika lutya awo abasala kubanga dining tetwagenda ngawo nnyo nga nina ekikopo Museveni ebikopo bino byatambula nabyo yabikopa kunze teyajja nabyo nenze natambula nakyo wali naawe ng'otambula nze nali kirina nga yitanatandika tambula nakyo I move with my coffee nga nakatandika okukola ku radio nalina eddoboozi nga lisaakaala nnyo baali batugambye abayimbi abo bajime katumba tukuma chai take a glass of water cold water and the voice gets deeper and deeper and katinanga ngoluka kumacha nonyotuza ngalisa omukyala yanyamba yalina gulu I'm your listener what happens to your voice you cannot even sustain it for 30 minutes konze nywa what do you take in the morning konze amazi aganyuga nagamba now siasa from tomorrow try this try a cup of coffee or just hot water tekyaddamu nenjugira Paul Kafeero mukwano gwange yali muyimbi nga tanywa bia nyogoga nga mumuza nti abulago bubwatika nganywa bia ne walaji bwocha and it becomes fine kati kikopo kimwe nentana ko kutambula nakyo kya hot water njia moroka abantu bangoberera buli kyenkola ne basinga kunyumirwa during the show amaloboozi ago ng'oli mixinga wali nedda prep yaffe ya show ebimu nga jokes nga nsula naziwandiise era bandaba nga nziwandiika bino mbikola ku theatre ku Pride era bajja ne bateeka that gundi
jokes zonna zengenda okuteringa tomorrow nga nsula nazo nga nzitegese kati amawulire tukeera nago ne tugasomamu bwe tugasoma ne tufuna kye tugenda okuzannyako ne mukikolamu kasikiti ne mugamba mwami Kibuuka wandiika oluyimba bino yes buli lunaku oluyimba nti twakozesanga bano bagondi bizote byokozesa. That was our trick. Otegede nga tuwandika oluyimba lwe tumanyi kanku ekyo kulabira kumwe mugenda wabana already olulina ne biti yalwo olulina kakati ugamba bugambi tukole kino yemwamikyuka nga ukafulu mwe mubadde ekyabaganda bagalo kuwayetaka mulizikibwa wamwe ngatemu otegedde kakati bwe tumala ekyo ono nga akiwawo peto ng'agenda ajja mu kopi nga buli muntu afuna kopi ye ku radio olowooza nti tukiyirizaawo tukiyimbiddeawo but so much preparation tutuuka ku opeto ogenda kukola kuno kubanga opeto had to be current nga tumujja mawulire agabaddemu kati tugenda kuzannya kuno ogenda kwogera bwoti oddemu bwoti kyusaamu wano waliwo yajjanga social media yakajja ng'oli ali interested in our jokes nga njagala gula jokes zammwe aga namugamba abo tutawana nabo tobawa ssente ifuna ayera studio nga bavaamu kubanga bwe lwamala ngera nga mukanyuga nga tusuulamu nga tulinga agenda akadhalinga bintu bye mpola mpola social media bwe yakajja mu Republic of Uganda I enjoyed broadcasting era kyenjagala okukola abantu abasinga be bakaddiwa bagenda ne balima bagenda njagala nga wasiwasi nampweddemu ndi muzeeyo already naye wasiwasi nampweddemu I want to go into broadcasting nga nange efaamu yange naye okufaamu kakati naye nga nkola show ezitadduka nnyo yes I want to be talking to people all the time ate Uganda yeetaaga abantu aboogera nayo olwagino emyaka ebiri gye twamulanga nti temuli mu theatre abantu ne batabukira ddala naye theatre ekuteminga olaba omuzannyo gwe wali muto nebuuza maama wo the impact of ndiwulira ku bulamu bwe maama wate kubanga mulamu oba ddadiwo because they watched that play tegera abamu bagulaba bato nnyo bali mu primary naye nabo kati basanga nomugamba nti omuzannyo ogwo waliwo gwe nasanga negamba nti yali azze ne girlfriend we mu theatre netuguzanya bayawukanira awo yefula agenda mu toilet namulekawo aga naye ono gwentwala tumaze n'okubuukinga loogi simanyi na gwentwala twagenda embale ba hotel managers mbali was upbeat nnyo nga abantu bakyakala nnyo twatukayo nga tetunawe tugenda kusula tugamba bakaimbira nga bajja it's a big group buli ana girlfriend mu kibuga ya bookinze dda bwe maba mu theatre we bagenda okulaga era nga tebwali we tugenda kusula nga tusazeeyo tugenda kufuna kusula mu moto kuba kiki show yaggwa abaatweyagalirako nga bebatunoonya people are cancelling can you come please ndiwulira twamutwale Masaka Bishop Dungu n'agamba were it not for the church bureaucracy I would have invited this group to perform in the church and their production would have been my Easter sermon. Akugambe ogenda ozanye mu kereziya nga sermon ye ya Easter. It was a class above. Okay, otuba tukyanyumya radio zigizaga kutwala speed nnyo naawe ontwala kaguddeyo radio netugikola nemuteeka abalala ku bunke first year a new vision yakolanga awards the best. I was named the best presenter the first year nenjagala okubira Dick Mulima Sempaka naye amawulire ate kubayagalaba tiwali ogerega yono avudeyo naye radio netuwa pomp netufumyawo omuzannyo baguyita Bukedde Banyani because twali tugulanze nnyo tukuteeka ku mitwalo 2 naye nga tiketi ebiseera bye yali ku 15 netugamba kiringa kati bwe banaagalanga omuzannyo nti kati gwa mitwalo 10 twaguzannyako ennaku ezo baguyita donabera netuguzannya $10 and people paid twagutwala ku Serene Shoots ebunamwaya $100 per head naye gwe yatuyamba yali General Salim Saleh
Agamba muli where? Serena shoots. Nagamba I would like to watch. Bwe nampita nga show yancha nagamba nabe munamwaya wano tubasasuza. I would invite the LCs and a few friends abokushalo. Bajje bayingira omuzanyo. Omutwalo gwa dola. 10,000. Singa bibadde ebiseera bino nali badde teeka yakabega. Mu koti wano. Nempulanga buli wamuntu awo nno. Kubanga nga nali musuuti. Ekirungi togenda out. Twali mu transfer production was embeera. Ngenda kuzanya. Okwaniriza abagenyi nali musuuti. Nenga bwe mbanzanya siba mushuti. Nina okujjako ekkooti ngiteeki ku kasumaali. Sennenzi w'omuwala ati ku gate. Like your age. Nga sente zino beera nazo. Nasika mu handbag ye. Ne mugamba nengenda nenzanya. Bwe nze ne mugamba abaana baitaga transport nga basende meka. Nagamba expenses twetaga nga milioni namba. Ne mugamba jako papula basatu bagende bakyuse. Nagamba papula basatu milioni kati zino meka. Nazitira bihawa nazitira. Alabika yatambulanga n'akasawo. Nagamba twala sente zo. Bwe namugamba jako papula basatu buveemu milioni. Nagamba twala sente zo. Tondesera bizibu wano. Kubanga yazijira yawo nga tubamulaba. Zibula. Bakubba mangu ago lyakubuzaabuza nga ensawo lyaje nagikujjako nadduka. Kati nenziramu n'empipira nazo. Simanyi kye nakola ku playing cool. Kwefula nti tewali kiriwo. Teeka mu court nenzika ku kasumaali nenzanya. Omayibola bupaniking ennyo ababbi ensonga lwaki batusala nnyo ensawo mu kibuga. Oteka mwaka 5 akulaba n'entambula gy'otambula ogenda okwatawo all the time. Ndi omubbi tayinza kukwata musawo mutali sente esente ezikyali ogenda okwatawo buli akuyita kuno oli abakugoberera oyo wakotakwata we wali esava era olujja cwi ng'agenda nazo. Yes, that's radio experience. Radio eno mbale kugamba yatuwa amaanyi. Yakyuse etya wano mu mizannyo we mwazannyanga. Nga bajja ne bajulira ddala buyitirivu. Twagendera ku radio actually ensonga gye lwaki emisaaji kugambye. Twalina amabanja mangi. Kati amalala gonna nga gagenze nga ne balina amalala gatya. Nga group erina amabanja ga milioni nga 14. Nga actually nenkubira mukulu wange mwebuza kunyedo kijjo kutachukula mugambe. Nagamba buli manager wegattako at this time ojetaaga. Nembuza madam nagamba yes. Genda for radio tulabe. Batandike ni kugambye audience ne dabuto nga batulira ku radio bagala okulaba. Chemuzanya the voices sorry chemogere eno bebanya babikola batya nga audience ne komerawo ddala tuwandi kumuzanyaawo baguyita bukedde banyanike. Ne gusasula amabanja gaffe gonna naye sife wasasula. Kabaka yasasula amabanja gonna. Ssaabasajja Kabaka. He came and watched it. Kati bwe yagulaba abantu gwe gulugu Kabaka gwe yalabye. Theater combination n'ekyo amabanja ne gaggwawo. Kakolera ddala sente nnyingi. Jjukira twateka mu 1998. Wayita ebbanga lyenkanawa. Presidential elections. Wano n'ogamba wano kannyingireko ne ku byobufuzi. Kakati tuba twogeraawo. Kale banange ebintu bino. Bantu lwaki babitidde? Actually yali purpose yange. Kulaga bantu nti temubitya it is possible tebajja kutta ng'oggyeyo empapula. Naye era nali ngenda komaawo wokka. Nana mukulu wange bamuyita Steven Mugambe. Naga nayiseewo wali tewali mutawaana. Oggyeyo bujja mpapula n'ojja. Oggyeyo bujja mpapula. Waayo mannya ga muntu nga bakuba mpapula. Kati ye yakoma kwogera. Enkeera twakava ku radio. Bobo Fred Mpima muto wange ali London kati. Yagira na kuboda ng'abulidde mu mpapula. Nomination form za Uganda zonna. Era kati simanyi bwe zibeera kubanga ati Uganda nneneko okusinga eyaluli. Eyaluli yali 56 districts. Buli district n'okugyayo emikono. Kati tulina 146. Simanyi bwe batambula. Naja mundu muve mukuntunulira mujje koffe kiki. Nti nzijjeeyo. Nga twagala komaawo. Kati kusimba Namboze honorable yali akolerayo n'ettamala emirundi. Nebagamba bo tumalira budde. Oyo Diikula agenda kujjawo emikono mu Uganda. Naye bampita Diikula nga ffe eggwanga Republic of Uganda twali tuzanye mu Bikasonda. Omuzannyo guli ndi bulira wagulira.
twatambula mu liggwanga lyonna tumala okuzanya mu Luganda southern part UNICEF nayo neteekamu sente ne tukutwala mu Luganda speaking area abatayogera Luganda ontegedde northern region egyo nagwera ku kintu kyembandooza Kabaka nti Katonda yandikawo for a purpose. Ojugire musajja bamitanga Jimmy Kisekasi bagende ne bamutirayo naye ffe twagenda emmotoka n'etubira mu musenyu. Okimanyi nti emmotoka ezo kati ngeye yammwe etubira mu musenyu nga bwesika bweteeka busi wansi. We didn't know what to do. Tutaddeyo ebiti nga buli tuge nga bali mu maduuka tebatufaako. Waliwo obuduukaduuka si maduuka manene. People emerged from nowhere ne batusimbira. Tusanyuse tunaaba mu ngalo awo tunoonyeza amazina mu ngalo tugende nga abali mu maduuka ne bava ne bagamba mutegedde abasindise. Kofi bo babalabye nagadasi Joseph Kony bayeekera bakoni twasimbula emmotoka emisindi naye kati bwenjukira ngamba how stupid kubanga baatulaba senga baali baagala kututta twali emmotoka etubidde tulina nawuddu era tukira bwe tuga tukyabalaba. That one I remember very clearly. Tunaaba twesimulako abasajja ne baali tubaganya otuyamula mutegedde ekibatuuseeko ti abasindise bayeekera ba Joseph Kony. Metu twatuva mu ssomero nkyali bulungi baliyita Metu Senior Secondary School eyali Prime Minister Joseph Adiebo eddala nyinza okwogera ekyamu Cosmas Adiebo kyekyalo gye bamuzaala. Otuuka Arua n'ogenda ateeyo munda such a long journey ontegedde ne batusindika. Kiva ngamba nti Katonda tekubanga atuleseewo ffe purpose. Kati ne kwolwo nzijayo empapula nzigizaga mutambula nnyo tujjayo empapula nambooze boogera ebyo ffe tutambudde eggwanga lyonna n'emmetu tumanyi emizannyo mugizannya abantu kati babamanyi basobola ogayoonoyoono batumanyi okusinga bwe batumanyi kaakati Uganda ng'etumanyi tugamba batuyise batya we go on like that we go on. Emikono egy'e Kampala awo ku Pride tetwavaawo. We are a big establishment nga tulinawo Pride Academy abaana bamu bakulu bali mu senior HSC, tulinawo abazanya, tulinawo abali mu Pride Cave, tulinawo mu Pride Africana, tulinawo abali mu Pride Kindergarten ne theatre gundi. Awo tetwavaawo actually tetwanoonyako mikono gy'e Kampala. Abaana abana na voters card they were looking for 100. Nga mwagifunye nga twagifunye dde abakubanga ebivu abakolanga emizannyo ne muleta abantu ogende jinja nasiba busibi motoka byali bifulumye mawulire eyo nayo yali experience nava kumpewo naje emikono eggulo ngende okufuluma wabweru nva kumpewo radio presenter yaje emikono nga kamera eziri wabweru kyajukiramu yakiwanuka yali ku WBS babuza kino kulikeza CNN zikulikeza ki ezimu TV zimanyi simanya Afrika biki Chichi yoyogera kulotya oba bewunyanga kuba nti ovudde eno mu mizannyo oli mu radio n'okulizayininga talizayininze yesimbyewo dda akalulu kanoonyeza ku radio wali oyisaawo nja kusobola okukola kino nakiri olinga eyaliyo ekyo tekyandeetera ebizibu abamu 7 ne bakubira agesimu ne bagamba tekisoboka okubanga competitor waffe yalina free okujjawo ne Museveni mugenda muwasemu hours amateeka bwe galagira tono bwe muwe dakiika nono muwe dakiika okujjawo ne His Excellency naye agenda kujjawo for 3 hours. That one must stop. Nangamba tukoze tutya mugamba simanyi campaign ku ground mu theatre radio chabuza byakusaaga olwo security gyenina ne kati nyumye ekiki security egenda kumbuuza security wajijjawa bwe tugende kolofo kale kansoke nzireke emabe malirize emikono tugenze ejinja nasimba busimbi motoka bweti abantu ni banjikira ne bagaba nange nosize mirembe nesimbyewo njagala mikono about 20 minutes iwe abachaja abasoga bayita abakyala baabwe ababalethera akalulu kubanga nokutekako voters card tugenze eyiganga ngenze embale lunaku lumu ngendo tukudda wano nga n'emikono ya district nganya tugenze mu 1 week
muvala yagenda ebutambala eyo oba nina mikwano gyaffe bali eyo luddawa emikono tugiwezezza tugenda ku nomination olwo Kasujja appeaking interest in our team. Everybody is excited. Eri aga ku mulimu nga takyasula ku holdinga yatuuka lumu ne bamugaana okuyingira nanyini radio yatuuka ne bamugamba mulimu presidential candidate Linda amalirize ekyayi wakyayi bamugobye yaleetanga kyayi kusimba bamugambye nedda bwembali ndi kumpewo waliwo babiri bali ku gate omwandi mabega the personal bodyguard kumpewo andi mabega omuku nsonda emu yesemu ebenaku zino tebanyumirwa babakuba miga ate affe ttiimu yaffe yanyumirwa nnyo politics bwati walina okubeera nga politics ono alina kye yakyusaako ku mizannyo gino gye wali ozanye ate kati awo ndaba nga wali oyingidde mu layini ndala ne ku stage nasigala nzanya biri aga nangamba you must get leave NRM enemeddeko radio nenvaayo naye drama saalekiraawo emizannyo ne gijuza nga bwe gitagizangako ng'abantu babagamba Senkubuge azanya ne bodyguard mu mugongo nga nkola entry because abantu bano abayingira oyinza obutamanya nti onayingidde n'emmundu oba ayingidde n'akasaale so wali mu kuzanya nga bodyguard atambuddemu ebigere bisatu oli ayinza okuba nga tebandika bo be baali basememba bano abalenzi abatiini myaka gyammwe babeera bazanya bavaawo naddakali n'akawala emanju kanyumya nako kati awulira entry ye ngene tukolera ku ki ku wali awulira bajogera ajadduka ayingire ne bamubuukire mundu kapa balozaze mwami kibuga bagambye neddo tuzanya naye nga tebawulira kati niyamala kuddawo ne mbagamba no ye obulamu tubadde nominated sente ne zitugwako. We didn't have money. Tuwasimbi wali ogumansiza wano mu kunoonya akalulu. Wali luddawa batuwa milioni 10. Ze tukola ku bakayimbira zitutambuza. Zino tambuze ekibiina ate musitaddeno. Ate manyi tetugenda kuwangula. Ate twakava mu babanja ate ekibiina nkigazzeemu. Nali manyi tetusobola kuwangula. Naye wamanya temusobola kuwangula ate nosigala ng'okigenzeemu ate ng'era. Anti nga campaign yaffe ng'enyuma nga tukola rapid response. Ffe twagana okukola rally zedda temwazisangawo mmwe nga bagamba nti nkyaka muli ne bazimba ekituuti ne basiibako ku stage kandi najja ku ssaawa 8 ne boogera paka 12 olunaku luwedde. Ffe twakola rapid response nga tugamba nti Ntebe Road tugenda tuyimirira. Nagenda mu katale k'Ewandegeya nga ne mu suuti ya black navaayo njeru emikono. Abaali basena ebinyeebwa abaali mu kawunga nsanyusa okula emikono kuno ab'amatooke kuno kwonna. I loved that experience. Akwata kuno yangu eno soko jeno naye nga bajjudde bangi. Kigambo nekituuka ndozeebwa president bodyguard waffe nangamba bwemba mulina abamanyi okuba emmundu mu ttiimu yammwe I can sign for more guns. You are so popular, we never expected this. Nga bwangamba mandi awo abajasi bonna era ne bongera ne badajjukira nali mbafunye mbafuze emikwano gyange mu broadcasting kati ne batandika okujjawo kupula beefudde abaneebuuzisaako koze bazeeketanga erinnya ly'abajulizi nabo abajasi babeera bakyali mu kujjawo naze nezireeta Nobo Mayombo kandi hizikiriza ayagala kwogera naabo bulidde ekiri eno ground yonna gyefuze abantu ba Uganda ne baartist kino ekya Kyagulanyi si kipya. People loved me naye ate nze saamanya kubanga ye Kyagulanyi alina access ne raale yagimalako ate jjukira yali awangudde akalulu ng'abalabyeko nga confidence agirina naye nze I didn't know wali oyingidde kipya. Nali nyingidde kipya new
emyaka ndoza gye gimu n'egya Kyagulanyi gy'alina. Sebagala baabuzanga alina empapula nze nga babuuza naye Senkubuge emyaka agiweza nga baagala 35 nali sigiweza naye nga akalwe kantukirire nali ngibadde ngiwezezza era ne banzikiriza for nomination. Otegeera kakati excitement nga nene ne mugamba sisobola kuvaamu. Malako ne bantumira mutabani wange tukakava ku university nze mbadde naye ontegedde ntaddemu yali mu buyinza ate ye ne bwaba nga takimanyi basajja be abakyagala afuge bayinza okukola kyonna okuyamba kandideeti waabwe okusobola okuyitamu. kansuubire totutumye kulya muceere mungi. Yaŋŋamba ikansubire tantumye kulya muceere mungi. Ne mugamba sijja kuvaamu n'asimbula. Bw'aba asimbula bw'ati omutima ne guŋŋamba omuceere omungi guba gwa mulumbe. Olwo kitegedde akugambye nti gasajja ga muzeeyi nga ye n'okukimanya takimanyiiko gayinza okusanga mu kkubo ne gakutomera n'ofa ne mukubira engalo ne muyita nadda. Nengende wamu nangamba ayishuwa nti yes n'asimbula nobwe mayombo naddamu n'akubisa kati ate nga tatukyanneegayirira kati ayogera ng'oli akomandinga assistant wa president personal secretary ogena bodegaadi mugamba bampise state house ko ye tugenda fenna sinawe nkuleka konzi baga ned bangambye ngenda bwomo ndi ku duty tutambula nawe tugenda kola tutya ngambye tugenda mukubira ndo mayomba agandi musirikale wange aganji ndi yali ku mulimu simwe mwagu muwali nakunkuma buli wendaga nza naye yali agatuka ku presidency office ngabangamba kale tujja kusingana ku conference center omanyi gye ba parking emanji ku Serena parking ya Serena na nsimbula sawa zaali wa 10 za lwaggulu ne convoy yange ndi nayo bwandi yange ne convoy ya president etuusi ningamba president musitudde oba tugenda kusinkana mu motoka abalala bwe bali mu lwokano bayisibwanga ggwe nene tebaliwo mpalana nene emmotoka zituuka ngenda okulaba nga n'obumayanja aŋŋamba kam president alimu anteeka mu convoy ya president nempulira ekitiibwa nga kinyambuka tuyita mu kibuga nze nzirimu naye yali teweze bulungi bagikikagulirako katundu kwejjako omusirikale oli yali abafukire kubanga yali tena bwayingira convoy ya presidential escort eno kerika abaayo nenoonya akasenda birwamu mpubire ku bantu ngankala oba tekuba kuba naye simulanko nga oba tekuba ndozera kuba kasanda balabika ziri wali mu maaso bazisa automatically nitugenda otandise okufuna that feel nti kati wano omukulembeze abeera bwati zezine emmotoka President Museveni ali known okulwisa abantu si yekka ne Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda. Ssaabasajja bayirabika abantu ssaawa 4 n'alabika ssaawa 8 ate ye president kisingawo bakugamba nina appointment ssaawa 1 gwe tuuka kwemu tuuka kwemu no gwe tuuka kwemu 10 osobola getting ready for the appointment n'akulaba 9 ez'ekiro
tugenda kuba ate tukomako wano omulundi guno. Njagala okwebaza be tutambudde nabo okuva wali we tutandikidde. Emboozi ye ndooza ogiwulidde bulungi nnyo. Akubuulidde ye ate akola nnyo amakula nga bamuteredde oba omuzindalo mu maaso oba ng'ali ku stage. Oyinza obutasobola kumanya amakula g'akola ng'ali eno wabweru wa stage oba bw'omusanga ng'atambula. Naye ate bw'atuuka wali aba muzibu nnyo oba tosobola ate kumwenganga. Nze Omumbejja Lilian tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omwami Charles James Senkubuge era nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tuwulira ye ate olugendo lwe lwali lutya, biki oba oliawo gw'omuvubuka atudde waka bwetaaga okuba nga ate oyiga nabutya bwe twetaaga okuba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nze Omumbejja Lilian mbagaliza okubeera obulungi. Mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nze Omumbejja Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage. The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa 1 ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Digitalk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Digitalk, real issues, real talk. Let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Karuhanga and Princess Lilian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk.